mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano wambuziza wangambye oli Ssaalongo n'oŋŋamba nti abalongo bano singa ogenda ebweru n'oyenda nti bayinza okwokya. Ekisookera ddala abalongo bakwegendereza, kyekyo mulina okimanya. Ate abalongo balina amaanyi ag'enjawulo, kyekyo nkibabuulira. Ekirala bw'ozaala abalongo kikulu nnyo, beera ng'obayisa mu buwangwa. Ekyamazima bonna bayisa mu buwangwa togenda kusigala kyekimu, ogenda kubeera Ssaalongo yennyini atuukiridde nga akasente okalina, olw'ensonga nti abalongo bano bakulu nnyo bayambira ddala Ssaalongo ne Nnaalongo wamu n'abantu abo abali ewaka. Njogera ku balongo abo abazaale. Kakati bw'omanya nti olina abalongo obanga abaana bakyali bato balongo, n'atali mulongo si kirungi kwenda ng'abaana abo bakyali bato, obanga omwana oyo akyali muto ng'akyali muwere. Bw'okoma weewaka nga wayenze obanga weebase ku mukazi omulala atali mukyala wa waka oba atali Nnaalongo, n'okomawo n'okwata ku baana abo, obeera ojja kubasobya, ojja baleetera obusobyo, babeere nga bakusumbuwa mu mbeera ez'okulwala. Bw'oba olina abaana obanga olina omwana, bw'ova gy'obadde ng'obadde mu bwenzi, funa ku ddagala obeere ng'onaabako. Eddagala eryo lyangu lya bulijjo, akeeyeeyo kakola bulungi nnyo. Sooka onaabe ekkeeyeeyo bulungi nnyo, n'oluvannyuma osobola okusitula omwana oyo, talina buzibu bwonna bw'ajja kufuna. Bw'oba ofunye omwetango nawo gujja kuyamba, olw'ensonga nagwo gukola bulungi, guba gujja kugobako obusobyo obwo bw'ojja ebweru oleme buleetera mwana ono gw'olina ewaka oba abaana bano abalongo b'olina ewaka. Si kirungi kuva gy'ovudde n'ojja n'obasitula busituzi, obeera obaleetera obusobyo. Kino ekyokugamba nti bajja kwokya, abalongo bwe mutunuulira kyakwokya naye bakuwa ekintu kyonna kye babeera baagadde. Basobola okuteeka mu mbeera ey'okubonaabona naye nga kivudde ku balongo abo, mu mbeera y'okubasobya. Tobafaako, tobalabirira. Osobola okuzaala abaana mu mukyala, abaana abo abalongo, omukyala n'omusuula eyo n'abaana be ne badda mu kubonaabona nga tobalabirira, tobawa buyambi, ne babeera mu mbeera ey'okubonaabona. Maama ono amaziga gaakaaba, enjogera gy'ayogeramu yegenda okuleetera abalongo bano bakutuuseeko obulabe. Kisobola okukuviirako okufuna obuzibu obwo bwe bw'oyita okwokya. Basobola okukuba obwavu n'obeera mu mbeera ey'obwavu ey'okubonaabona. Basobola okufunisa ekyo kyonna ekisobola okukuleetera naawe okubonaabona. N'olwekyo bw'omanya nti ozadde abalongo olina kubeera mwegendereza. Ky'oba olaba nti babagamba nnyo nti abalongo tebakulira bweru, abalongo bano bw'obazaala bafunire we babeera. Abaana abo ne Nnaalongo oyo kw'oyinza okujja obugagga, olw'ensonga nti singa abaana bano bayisa mu mpisa ey'obuwangwa bulungi nnyo n'obeera ng'obasaba nti abalongo njagala bafune mubeera naye akasente kambuze, mbasaba mulongoose amakubo gange ag'ebyenfuna gabeere nga gatereera, mbafunire we mbateeka. Maama wammwe muzimbire, mbazimbire we mugenda okubeera ne maama wammwe. Naye ng'ekikulu kya byonna ekisinga okunyiiza abaana abo kubayisa mu mbeera etali nnungi. Singa abaana abo bayisa mu mbeera etali nnungi, embeera ey'okubonaabona, obatulugunya, tobafaako, ebintu byabwe wabisuulasuula dde eri, tobaaludde, kwegamba nga tobatadde mu mbeera entuufu gye balina okubeeramu, kiba kyangu okuyita mu mbeera ey'okubonaabona. Bulungi nnyo, bantu bangi Bassaalongo balina abalongo naye nga embeera gye balimu ng'evudde ku baana abo nga tebabafaako kubayisa mu mbeera entuufu gye balina okuyitamu. Bassaalongo bangi nga balina abakazi abasukka 3, abasukka 4, naye nga teyakola ng'abasajja b'ennaku zino we tukola. Omukyala omuzaalamu abaana kati ng'abo abalongo, n'omuleka mu muzigo n'odduka n'ogenda n'abakazi abalala, oba n'ogaana omuwa obuyambi. Buli w'ogaana okuwa Nnaalongo ono obuyambi okuliisa abaana bano, tolowooza nti naawe ekyokulya onaakifuna. Kiba kyangu embeera yo ey'emirimu okutandika okugootaana mpola mpola nga kivudde ku baana bano. Abaana bano baagale wamu ne maama waabwe, nabo bajja kwagala ate bajja kuwa, olw'ensonga abalongo bawa ate basumulula. Amakubo go ag'ebyenfuna bajja gasumulula bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira. Kankomaawo, kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.